Nnyo kunjagala mwebale nnyo kunzikiriza nga bulijjo nzo omulangira basamula owammwe. Senga abakola aban'emitala w'amayanja. Abandi aban'emitala w'amayanja alinnya eryange nze Nnannyanzi Joyce. Senga abaana bano batusazeeko bonna balinga njuki. Balaba nange. Obalaba? Baabo batusazeeko naye naffe weetuli. Bwe bamaze otusalako. Esseewo. Baleese kambe. Nedda omuntu okutusalako aba wamma olabwa kuba musaze tuli mbozi zaffe ffe twenyumiza byaffe usenga yanyambalidde akateeteeyi kiki ekibaleese ekibakeezeza simanyi omwegomba senga wanje senga teyali mukazi mu buwangwa senga teyali mukazi yandibadde taata okategedde okamubuulira mulangira yenze kennyini kyeze ni Becky alina omwana we mulwadde naye mpulira abantu bagamba mbu omusajja yavaayo n'abanja omwana kakyovula omwana azimba oluba omwana takyassa kakyeze ni Becky yavuddeyo n'akabira mu mawulire ate nga wanyumyanyumya emboozi yali yeyagaddeko n'okwewa obutwa kati kiki ekigenda mu maaso oba kankyanukule senga mmanyize mnyanukulirawo ate njagala nnyo abantu ne bamanya amazima olwaleero mugenda ne mwefuula nzo nkuyita kwefuula mbuyita butamanya sijja kwongerako kirala mujja byetera mu brackets olwaleero oyo Susan Becky gwe bagamba yavudde mu mawulire n'akaaba olw'omwana ti omwana mulwadde omwana bino azimba olubuto azimba amatama azimba amaaso Susan Becky yeyezaalamu omwana oyo ayina omusajja yamuzaala senga mbibuuza gwe ng'ate mbibuuza ne Susan Becky n'abatulaba senga Susan Becky bw'aba talina buyinza bwezaala mu mwana oyo nga teyagenda muleeba yekka nga taliiko musajja omusajja bw'ajja n'agamba nti njagala omwana wange mutwale mu kika kyange mpulira gwe n'ogaana ekika kimanyi senga ekika kimanyi bulungi tokimanyiiko katono kubanga lwaki senga tokimanyi nti olwaleero bwe bazaala omwana kiringa nze nti bwe nzaala omwana nina okgenda ewaffe wa kitanga nzaala kitange n'agenda eri jjajja waffe jjajja azaala taata n'amugamba mutabani wange yazadde omwana naye tumuwadde linnya ki kyova olaba abaana mubazaala ne batandika okubonaabona kati oyo akaabya kajanja kyogamba nti nno ekika kyagala mwana mutwala mu kika omwana olabe omanyi obuze mwina nti kati Susan Becky yafuna ku busente nze omanyi kyogeranga nze nabalala bajja teekawo komenti abananyumirwa kubanga baagala okumanya amazima anti mubuulira amazima nti olwaleero wadde gwadda mu mawulire olinawo ssente wefudde singo maaza nti ojja kutoba n'omwana oyo omwana omulenzi walitoba n'omuwala naye ate omulenzi oyo omulenzi ayingiza buyingiza mu kika era nze omwana omuwala muga nti munnaye gwe beerawo naye omukazi n'anzaalira omwana omulenzi manya ntanzibye ne bwadduka emyaka 2 alina okuzza mu kika kubanga oyo yanzaalira ne bwe mba nvuddewo kati nze nno mugamba ajjawo akajanja ajjawo n'obwo obuzigaziga omwana we bw'aba amwagaliza emirembe ng'amwagaliza okuba ng'alina essanyu senga anti omwana bamututte musajja leeba musaze biki ebyo byonna yayonyabonya omwana ekika kye kyagala omwana ekika bwe kiba kyekibanja omwenze mu kika ne bw'adadduka n'agenda ewa mama Fiina mama Fiina tumwebaze okudduukirira amangu naye ate kankubuuzemu omukazi oyo lwaki tayagala kuwa mwana musajja ng'ate omusajja ayagala omwana munange nno leka nkubuulira olulimi luno olulaba senga omusajja mujja namuweza nti alina ne byakola omanyi mulumbalumba ne muteekawo komenti ezitali nnungi naye munene bwabeera beezaawo n'akwata mu kifuba bw'ati naga nti mukazi gwe wadde twayawukana mukyala wange beerayo mu bulungi naye mpa omusaayi gwange omusaayi guba musaayi lwaki senga ne gavumenti teyaliteeseewo buno muti ate jangu ogenda omwana amuggyeko omusaayi kadyeni etukakase nti omwana wuwo
bw'obadde okimanyi nti newe yafadda mu ttaka omwo n'amalemu emyaka 2 obusomo busigalamu ebulinga bulamu. Era basimula ne bajja ne bafuna omusajja. Lwaki bakola ekyo? Bayagala okufuna endagamuntu y'omusajja. Endagabutonde. Akati Susan Becky mukwano gwange mukwano gwo. Nange mukwano. Bambi tonyiiga naye nga nze nkusabanga nze omwana musitule wadde wamuzaala awakanga waavu toyagala kulagayo famire yo kati mwafuna sente naye w'omwavu. Lwaki yamwagalanga mwavu? Waliwo ekika ekyavu. Bannange ate naawe tulekeemu. Ogenda okwagala omusajja oyo oba tomanyi nti mwavu oba mugagga. Y'abaavu babi. Ati obona yeetuze ku mwana tayagala mutwala mu kika ki. Oba yafuna sente. Amanyi ekika ky'omwana. Anti ye yagambye nti n'omusajja yayina ekyo mbwera abeerawo n'akola kalombolombo ka famire. Akati bakabanga ka famire kyekyo ebyo byonna byemusala omwana mumumalako mirembe asitule omwana w'omusajja amutwale mu kika kye amanye nti yeno famire mwe nazaala omukazi omusajja omwana oba basezi oba balogo oba balokole oba bannaddiini oba si basabi kale balina obuyumba bwabwe mmanju tetwagala kulondoola mutwalo omuteeke mu ddiiro gye wazaala omwana nti omwana wammwe wuuna akomyewo era agenda omwana yo nakuterera olituuka ekiseera n'ogamba kaŋŋende nnoneyo omwana wange ebyewaabwe biwedde tebabalimba beebo bannaddiini abo abababuzaabuza sabasaba n'afuuka faya abo be mulaba basinza myoyo gy'abazungu ngwate mwejamwe emizimu gy'obujjajja mwe mugirekawo noleka kitaawo gwe yakeera ku makya n'akuzaala entaana ye netuuka n'okubomoka owoza mukama nyamba gwe kennyini akalamboko tujja kakubisa enkuba ate mukoka gwajja akatwala butwazi kyobola mubonaabona kubanga obuwangwa obwamwe temubukola ki tebamutegeera naye nze mbasabanga nze omulangira basamula Susan Becky nkusaba mu bwetowaze ennono gitwalenga nnono omwana oyo mutwale mu famire ye amutwale mu kika tetugenda kunoonyereza wabula leka okubonyaabonya omwana oyo nti omusalako ennyama ate ojja mulwaza ebirwadde byatalina obuwangwa buba buwangwa yenza owamwe omulangira basamula